endisanga omuntu ng'asondera omwana wa TikTok sente busemanya ali mu ddwaliro bamuyambe. Gwe olindaba ndese emirambo olwaleero ku TikTok kuno nga nalina akakadde ka sente nga njagala mpe buli omu sente ze ankolere challenge olimba tugoyingewa naye bandagirako ku bwerere mbw ate bo bali high nnyo bwezo sente zembawa ntono mutunulira likes zennyina mwana atunulira ba followers benyina video zange zitambula zigasa kyo kubanga zitambula nga to ozikolera ku bwerere tebakuwa sente naye kuyitidde sente oganye nambe mu madubala namuyita mwe emitwalo 2 nangamba ezo sente ntono mbw ayagala mitwalo 6 wamu n'okubeera mu video ayagala kamwana ogwo mulambo biswanka twamukubira essimu ajayimbe ku mukolo bamwe emitwalo 5 yagaana mbw ezo sente ntono mbwati mbera mufango obudde omala wemolera ku bakazi emitwalo 5 n'ozigaana mbu mwongereko atuuse mukole 85 kumanyoko ogwo nagwo mulambo kati omuhazi bandi wankakola erinnya bakuyitidde emitwalo 10 oganye mbunawe tuyagala ku meeting abantu okopa embeera z'abali abagwagwa nakuyita wane emitwalo 10 okole challenge wagaana mutonsobola ku meeting mbulwo kubanga zesi meeting abantu mbumbeera na budde butono nga wafuna obudde obugende wayalire omukolere challenge ku bwerere mu studio saakusangayo nokola ne Juma mulokole challenge talina budde bwa ku meeting ina budde bwa kwana bakazi kati gwe mombo muhazi bandi emitwalo 10 oziganya olizifuna ddi obudde mu buwenga sente okusinga ebye mukola omuntu wakuyitira omulimu dduka misinde ogwo nagwo mulambo guli awo